ba NUP be bakikola nga bamusuubiza obukadde 50. Bansuubiza okumpa milioni 5 ne bansuubiza okuntwala ebweru mpumule. America ekolokose Brazil olw'okukkiriza emmeri za Iran ennwanyi 2 okugomba mu ggwanga lyabwe balowooza ku kyakugessaako nvumbo. Kwaniriza nnyo amawulire agabetekedde ku Bukedde TV1 ne Urban TV ekyo gibadde mitwe kati gano ge mawulire gaffe mu bujjuvu ogakutuusaako nze Rose Kigongo Ssemwanga. Agalimu ku olwaleero tugatandise ne munnakibiina kya NUP Mwesigwa Eric eyavaayo n'ategeeza nga bwe yali yawambibwa ab'ebyokwerinda n'atulugunyizibwa agambye nti yekyusiza ate bw'ategeezezza nti yatulugunyizibwa banne ab'ekibiina ekya NUP ng'asuubiziddwa obukadde 50. Ono ategeezezza ng'aba NUP bwe balina emmotoka eziwamba abantu era nti bakikola okuvumaganyisa gavumenti bafune ssente okuva mu bazungu. Bino byonna bibadde mbuya ku minisitule y'ebyokwerinda n'ensonga z'abazirwanako. Nga 13 omwezi ogwedde eggwanga lyawunikira olw'omuvubuka munna NUP Mwesigwa Eric yagayibwa okuba nti yali awambibwa era n'atulugunyizibwa wakati Maziga yabulira akulira ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu ennaku mwe yayita mu buwambe n'alaga n'ebisago byafunirayo ku kifuba. Bava ayita ekyuma n'akinteeka wano okumala nga ddakiika emu naye nga ndi bwe mulaba kye bamukoze bamutulugunyiza n'abalala bangi bakyamisinga olunaku lwaleero. Libadde teriribusa mu lukwano namuli otudde ku kirabo kya minisita ensonga ez'ebyokwerinda n'ensonga z'abazirwanako embuya Eric Mwesigwa n'aleetebwa mu maaso g'abannamuliro okuba ku byatangaza ku bigabibwa nti yali mu buwambe. So bajja ne bakukwata nga obakukwata balina ebiso ebakukuba noba nga tosawulira peyini yonna ne bakola bye bakukoze ne bakutokyalinga ne bakusula gye bakusudde bamala okusuula ne bakujja ne befula nti gavumenti ekusudde ne bakutwala mu ddwaliro lyonna balako kuwa treatment biki byonna. Azina munne Joseph Kaddo ngono abadde asuubira okutuusibwako ebikolwa bye bimu omwezi ogujja bongera okuvumaganya gavumenti nti NUP ena drone yaayo bwemanya nti Kaddu omanyikiddwa oliwo NUP bagamba Kaddu miliyoni zino 5 soko ziteeke waka tugenda kuwa miliyoni emirala ameka 5 twala tukujja ku stage w'okolera tukutwale tuna emintu gye tugenda okukola tulaye gavumenti tugirabise kuba enkola kali yakulabisa bamala okutwala tukize tugane nga kuteekako gundi zino bamala kusanyalaza ne before nga bakuchimye ku stage yo olina okumala ennaku nga mmeka nga 3 oba 4 bano bakansa betwalonda balala banuupu ne batandika okugenda ku social media omanyi bo bagezi nnyo ku social media bagezi nnyo tuteekayo buli kimu Kaddu bamuwambye. Omugizi wa PDF Brigadier Felix Kulayije mu lukwano namuliro n'ategeezezza ng'ebitongole by'okwerinda bwe byago mu kulaba n'ebyobufuzi naddala abali ku ludda gavumenti abagufudde omuganda okuvumaganya gavumenti kusinga okwagala okutabangula emirimu mu ggwanga. Ngenze ekinnuma ng'omuntu ng'omukulembeze nti bannayuganda batuusibwa ku sseeryo olw'ebyobufuzi. Bannayuganda abavubuka baleme kukkiriza kukozesebwa kubanga ebivaamu obuvune bwose bw'obusigaza. Anyonidde obukudde obw'enjawulo bannabyabufuzi bano be bazzi bayitamu okutuukiriza ebigendererwa byabwe nga munna NUP Eric Mwesigwa yakozesebwa akulira NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu okusiga gavumenti ekifaananyi ekibi. Munnooli yabadde addako mu mwezi gw'okuna naye okutuusibwako obuvune bwe bumu ng'asuubiziddwa ssente naye amala okulaba nti Eric yasuulibwawo n'agamba eno ddiiru ya bulimba. Mwesigwa bulukuna lumatotodde ddiiro gye yakola ne Kyagulanyi y'okumuwa obukadde bwa kuno 5 kusana kubufunira obutuuze emitala w'amayanja. Bansuubiza okumpa miliyoni 5 ne bansuubiza okuntwala ebweru mpumule ne bangamba gwe tofayo kyonna kyogenda tutuusibwako kyonna gwe kola kino naye mbadde nga ne wensula wallahi mazima ddala nga okaba n'amaziga naye nga tola mbuli mu matigga nga nina ebisago byantu kyalina kyalina ku treatment. Ebweru gye batusuubiza abatuuseeyo bumanyi sigamba nti ggulu era olina okufa abiina n'olwekyo bugagga buli wano ewaffe Uganda tukozese puroguramu za gavumenti twekulaakulanye. Tubeegayiridde ku kyatuse ku Eric namwe bagenda bakosa mubenga Eric tukize tugaane balewa benoonyeza byabwe
onanyidde engeri gye yafuna ddiiro eno kyokka bwabuziddwa obukakafu obulaga nti mu NUP alambuludde bw'ati mwala ebifaananyi ku midiya nga ne kibanda si we kiri kibanda kizibu nnyo okufuna serefi ng'oli naye omuntu omu mukyegendereze nnyo Bobi Wine nga tuli naye bantu bameka tegeza mbuuza ate memba kimbasi kutegeera Eric agamba nti endagaano gye yakola ne bannakina ky'NUP okwetuusaako ebisago tiyali mu biwandiiko wabula ya bigambo kino kibeera kyakyama tetukolesa amasimu because gavumenti so kitegeera tukolesa WhatsApp calls oba kitegeera tunagamba ate simanyi recording gavumenti okugamba ne banoonyereza kati tukolesa WhatsApp calls obutasobola tutegeera biki betu planning kyokka omuwagizi w'NUP Joel Ssenyiba atuukiddwa ku nsonga za mwesigwa agamba nti eby'okumuwamba tebabimanye azaba byokwinda bakozesa kamera zaabwe ezasibwa ku nguudo banoonyereza ekituufu bwe bagamba nti kakati simanyi abamuwamba mu drone nga balina emundu ba NUP balina cameras bagiyeyo obutambi balage nti eno drone yali mbana aba NUP yali musenyonyi wuno yali akutte emundu nono so ebintu bakola olaba nti byagette kyokka alambudde engeri mwesiga bwe yagenda ku NUP n'obuyabi bamuwa naye abantu bano mu kubasuula batera obagamba nti kakati togenda ku NUP toyogera mu mawulire ku bintu bino otherwise tujja kuddamu tukukime era abasinga ne basirika abatatya n'ayogera so kati ng'ono naye yavaayo n'ayogera ebyamutuukako ku ky'obukadde ataano n'okumusuubiza obutuuze bolona byabiwakanyiza kakati omuntu omusuubiza omutwala mu Amerika mbu kakati n'okwata paasi n'omugino